Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Mu weekend taxi. Chenda musamba kasiri sasa tufema mafa radio simbe mpologoma enunja edeme nkubuza kwa na josinzira kula mpozi ngate ojitumbude wabale kujikerera ko bale kujisula ko atempozi no jikerera ko nakunga no lwalero zile dakika mwendeza kada kusawa esatu ezokumacha Wolokoso mu weekend taksebera program eyingira obulungi nnyo nze sula senyonga Mr Mosquito Haji Titibya omubwati atenga later on da mwanko KAKALAAMU aja kwira mpozi nga negatako tuberenga tuongera kwiranga tuyongero kisagula bulungi nnyo ninga kugambe kintu kimchoka atubera tuyingirawo esawa eno yenyini mu Wolokoso weekend taxi negamba bwebanga otusubidwa waneno osobola ogenda ku mukutu gwaffe ogwa www.afcloud.com nobera mpozi ngate otufuna bulungi nnyo ate ku Facebook osobola ogenda ku FMMF nobera ngo otufollowinga bulungi nnyo gye tuli nnyo ku Facebook live ate mpozi ku YouTube channel zaffe genda ku Radio Simba TV ojja kubanga otufuna bulungi nnyo oba ogende ku Bokati TV oba KAKALAAMU Times ojja kubera mpozi ng'osangayo Wolokoso ate mpozi ne programs endala ezisinga okubera mpozi ngate ze unyuvu waneno nenga kugamba ekintu kimu kyokka kakati nga sina utandika netaga bachali mu njubisemu Wolokoso chali wafe bamameni chali wafe bayaye yangu otobusa okitegera mameni tuwe muyaye wafe assalamu yakaba hajati assalamu alaikum haji wafe omubwat wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bahajati bange bwe batibuka haji titibya nawe chemwagala nchimanyi mwagala Wolokoso naye ndutandikire wawe exactly wanyini awo nawe haji titibya okay sijja kubamba zinga ndwayo bwentyo era wentandikidde wano wenyini era nga ngenda kubeera mpozi nga ntandika bakumbozi gye tuze tutambuza mu bitundutundu nga bwe tuwummulamu ng'ate bwe twongerayo era nga mpozi olunaku olwaleero tugenda kubeera nga twogera ku nsonga ate mpozi nyingi nnyo naye kantandikire ku nsonga y'omugenzi Paul Job Kafeero. Ensonga z'omugenzi Paul Job Kafeero zongedde mpozi okusajjuka n'okuziikula ebyama ebyali byaziikibwa mu mbadde temumanyi era nga mpozi Angel Sekandi ye mpozi yatandise bwati olwo oluyimba mpozi lwe yafulumiza ng'alambika biki ebimu mpozi ate birina okubeera nga bikolebwa era bwatyo nagamba nti bw'oba olwagala lunoonye mu bufumbu mu bulambalamba bwalwo oba Saalongoose Wakirya ng'ajja kubeera ng'alukuwa mu pulogulaamu y'akadongo kamu osobole okuluggwennyalirwa nsonga lulimu ebintu bingi ebyekusifu by'otasobola kutegeera ng'ekigambo ky'omukufu n'omudaali Wange sula abantu bonna abanyumirwa ndoola bakafulira li omuntu asanyusa abantu kale bamufudde abakwata ekigubalo olw'okulabaka kw'amagaage nga gugamba balikuba n'okwagala okumanyo ebibatanditegedde okuva ku layini gye nayimbye nga ntandika oluyimba olwo ntibatula n'okufa abantu abo abadda ku ebyosi ne boonoona okola ku rediyo Simba simanyi oba ekyoto kya nannyini rediyo kugamba nti wendifa nga rediyo yandikibwawo layini kijjala okunyonyolera kubalayini eno gye wafundikidde ng'ogamba Bislikilwa naye nze siri nnyo muntu wantalo olwaleero sekana okuva mu bintu byakafeero sivaayo nga wabula mwayo ng'omulungamye kakati wawa ekigambo kiba kyenakozesa ku layini eno lakiri nti engera y'omudaali kibanje engera kitamanyi kinyagadde akambe we kavaako ekiti tebayita engera kikyoyagala ekirala omudaali nagera kimima ku luganda omudaali oli kuguno ogwaffe gwennyini oba waliwo omudaali omulala laba vidiyo ya Sekandi Sekandi agamba nti abaana okwegaana bannaabwe kikyamu nnyo era basaanye beekube mu mwoyo kubanga kitaabwe yalina naye ebizibu bingi nnyo naye ebisinga yabyesirikizanga olw'ensonga yagambanga nti obeeranga n'emizi mu mwoyo mwana wange
Manyo linyo ku side ye gamba nti temugeza ne mukwata ku ntaana y'omugenzi nti wamugiteekako wadde akakundu wadde ki naye awuliriza ayagala kumanya era waliwo ojja kwebanga waliwo ali ku side y'abaana bano abalala batannamanya wa we bagwawo kubanga bali bannaabo abalala baabeegaana okyogerako ki era gwe obayambye otya? Nze abaana abo tewaliwo omuntu munnamawulire gwe nali ngambyeko bawenga ku side yange kubanga obubaka obufika buli mu luyimbo bagamba ekintu kimu ne banakaaya nekisindu ekisinga obukulu kubeera bumu bwe kibanga ne kitaawe yalina ebizibu by'okuba nti muzeeyi alinakwati bakwatagana n'atakusobola kukwatagana nti gwalina obusobozi obuyimba ekintu nakyo nga akirambulwa kitegeeza nabo babeeko bebeerekereza bagambe nti bano baganda baffe bino ebintu bitwale nga bw'okyawa omukazi bw'omukyawa aba akyali musajja taate mu kudda mu mbeera z'obuntu bulamu ate afuna musajja kalimu abaana bavudde kufuna obutategeragana era balina okuyamba ne bategeragana bino byetumu ne biggwawo. Okusinziira ku sekandi Angel agamba nti abaana bano ne banaafuba bakole DNA etegenda kubayamba olw'ensonga era sitiiru ya DNA agiraba nga yamancholo nnyo. Tolinako kyomanyi ng'oggyeko ebintu by'okulambulula nti kino nkiwadde ono kino nkiwadde ono omusika wa Pawulo buli gw'onoobuuza ng'ayima okusekera wa Pawulo ng'era amumanyi naye era Pawulo y'omu yayimba nti wali ayinza okumukira okubuuzaabuuza kyasazeewo okujja era byasikonda ebyokwolosya buli omu amaanyi galina mu nsi muno mu biteeke ku mabbali tutekewo enkola egatta abaana abo olw'obulungi bw'ennyumba ya mukwano gwaffe muganda waffe Pawulo Kafeero bino ebisigadde saakaasibwa amawulire simuya abanyarwanda baalagise gundi omusaayi gwalabise ogw'ekimpakira obitegeera abakebera DNA okusinza ku mivuyo egiri wakati wano nabo balekasi balambula okufu ekireke kubanga enkaana zikotakamugezi naye banaakimula Pawulo ne bamugjayo naye nga enkola y'okukebera DNA erimu amancuulu era bagasigala nga obutakanya abakabota waliwo erayini gye wayimbye nti Bislikilwa omuganda wange wamulimba nnyo layini eyo okumanya abawuliriza baffe Mukama asaana bakukula amatu gaabwe eri Bislikilwa naye afaana muganda wange wamulimba nnyo kati bunama Bislikilwa simanyi oba nze nfulunkana kati ati baba bawuliriza bawuliramu kiri era ekyo kyekiwangaziza Bayibuli neba n'ebiwoyi by'abalokole abangi. Nakugambye olunaku olwaleero tuziikula byama ebyali byaziikibwa njagala owulirize kino nnyo n'obwegendereza. Omukyala Justin Sekandi ng'ono mukyala wa Angel Sekandi alese ebyama n'ategeeza nti abaana abana DNA ebe yakakasa nti be bakafeera abatuufu oba abeerondako nti be bakafeera abatuufu kyannaku nti bonga be bali abana ate DNA etekwatagana kuliko omu ku bo nga DNA etekwatagana naye abanne. oyogera ne Justin Sekandi yayimba empologoma y'emagere nyabo kaakati nze mukyala atati oyo Bislikilwa ng'ogwo mutiisa amaaso wadde yagulumira kubanga ebintu bye bijjudde mivuyo kubanga Bislikilwa ne muzeeyi Mandeevu be bamu abali emabega w'okwatagana n'abaana ba Pawulo bano abaana ne batunda ebintu bya Pawulo kati n'avaayo ng'agamba nti alumirirwa nnyo tawagira akumula Pawulo Kafeero nange si kyempagira naye kyalaga ensi kyali era bannayuganda singa bamanyi nze kyemmanyi Bislikilwa buli waalabwako twandibadde tukubanga ggwanga mu mujeeyi munnayuganda kyaba yasooka yeebuuza nti lwaki abaana abalatunda DNA gagenda okukomawo nga be baana ba Pawulo era sebo nkukakasa nti ku baana abana DNA beesemba nti be baana ba Pawulo abasatu bakwatagana omusaayi omu ku bo takwatagana nabo nkiddamu nze Justin abaana abasatu bakwatagana mu musaayi omu takwatagana nabo ku bana abaatunda egyo emivuyo gyonna Bislikilwa yagirimu kubanga yali emabega w'okutunda kati bakyagisinga evaayo omwana eyeeyongera kwabo automatically baba balina okuwanda kye baalya. Nakugambye twongera kuziikula byama ebibadde byaziikulwa okusinziira ku mukyalo n'agamba nti mukyala Bislikilwa yandibadde yeesonyiwa erinnya lya Kafeero ebyo byawozaamu ate Kafeero simanyi yali munyarwanda simanyi yali biki alimba ave ku muzira waabwe bo nga bannakyaggwe. Sekandi
n'agenda n'abawa obulanzi n'abagamba nti mwanditaddeko omusika Pawulo gwe yalonda ndowooza emyaka ng'ebiri emabega n'atuukirira Kibalama n'atuukirira Joseph Mugerwa bona baganda ba Mugenzi n'atuukirira abaana n'abagamba banaye mwanditaddeko omusika oli Pawulo gwe yalonda naye singa temukola ekyo ebijja okuddirira tebijja kuba birungi era byebiriwo kati era kirowooza nti Kibalama ayinza okyegaana ne Joseph n'abaana ne bakyegaana nti sekandi teyabatuusiza bubaka obwose. Ekirala njagala Bislikilwa ave ku linnya ly'omusajja Pawulo yakolerera erinnya lye naye alijulunguludde teri munnayuganda yaayaayanye nti anoonya buzaale bwa Pawulo akumanyibwa munnalwanda ffe tumanyi Pawulo munnakyaffe era tumutegeera ng'omukunja sa eyasitula ekitimba kya Bukunja. Bukunja lyali esaza eryenyinyalwa mu Buganda wano olw'akawulu n'ebbwadde ne Kafeero n'avaayo n'alongooza erinnya lya Bukunja era ffe tumumanyi nga hiro wa Bukunja emunyenye ya Bukunja. Bislikilwa gw'avaayo olwaleero n'amujulungula teyalina amukwasa simanyi yali munnalwanda kiro obunnalwanda ggwanga oli bw'aba takireese mu ngeri ya kuvvoola. Era Bislikilwa munda Bwino asooke yeekoleko nga ye Bwino kubanga ye tumumanyi mwana wa Kibiko tunuulira obutambi bwe bwazaakola interview ze badde bamukolako nti ate jjajja yagenda okusaba maama ng'olubuto olukuze ate erinnya lya Bislikilwa kwava abeere mulambuukufu agambe nti mwana mulonde ate abo abaana nze mbategeera omuwala olubuto ate yalufuna mu mwannyina abali alufuna mukojjawe obanga tamanyi nnyini b'owulira ba Bislikilwa simanyi baliragula owulira sebo Omukyala ono Justin Sekandi agamba nti yeeyongera okuwa Bwino olw'ensonga amanyi bulungi nnyo ebikwata ku mukyala ono Bislikilwa era agamba nti omukyala ono Bislikilwa mbu yabba omudaali gwa Kafeero ate nga yagumubbako ng'ali mu sanduuke mu ddiiro wennyini wakati mu nnyumba mu ddiiro yayafiiridde we yali bamutadde era omudaali guno Sekandi yaguyimbyeko. Bislikilwa sikyanze ndirumira mwoyo munsire bwenaasigala omunja muyimirirako omwalye kubanze Bwino weemulina kuba erinnya ly'omusajja lyavuuka basajja bagenza aganza Pawulo ye yamuwa erinnya kuba Bislikilwa si muyimbi ensi yamumanyira ku Pawulo ate ye bw'avaayo leero n'avoola mu mawulire olw'okuba ayisaawo omunyago gwe yalya sebo Bislikilwa bw'abanga yasobola okunyaga omudaali ku mulambo n'agubba kati Bislikilwa ngamba otya nti oli yali mukwano gwo era wamukuumira n'ebyo ebyapa byalebeejja nabyo yabbalidde ye Bislikilwa nze gwentegeera nga nze Justin. Nakugambye tukyali mu Wolokoso wano ku Lubogola Simba empologoma ennungi edembe nze Sula Senyonga Mr. Mosquito Hajititibya ate nga tewerabira anko Kakalamu ajja kubeera nga negatako tubeere nga twongera okutambuza ensonga zino eza Wolokoso. Nakugambye nti omukyalo ono Justin yatugambye nti ebyama bikyali bingi nnyo byamanyi wabula tugudde ate ku maloboozi ag'abaana ba Kafeero nga mpozi babadde bawayaamu emboozi enneekusifu okwongerako kasa nti ebyama ku baana bali abana nti DNA yaabwe tekwatagana nga bw'owulira wano ku maloboozi gano ag'amasimu. Sosi eyaŋŋambye nti abo abaana beekutte ne bagenda ew'omusawo kati omusawo oyo ne babaggyako samples naye ng'omusawo ayagala samples zibe nga ezaabwe zikwatagana ne bazibapimako bonna ne zigaana okukwatagana era nga wenna agamba nti swazi guli omundi ogwasooka bayagala nnyo abaana bano bakwataganye samples abana ekigaana nga swazi takwatagana samples tezikwatagana na zaani na za Simoni kati ate nga yannagaba ekwatagana ya Simoni ate nga yadduba ekwatagana ya Simoni kati ng'obuzibu bwe bujjira bagattako patana w'okunna swazi tekwata oba okitegeera nga yaddube ekwatagana kati ne wano jjo babage oyo simanyi Bislikilwa yabatwala babaggyeko samples bonna basatu abaliwo saawa zino babakebere bwe ziba zikwatagana ze bazitereke kati bajja kufumba ekiboozi from nowhere nga kiva from nowhere bakireete mbu omusawo alina samples gye ziri biki babavunzizaawo babagambe mukebere ezo kati era bazikebere nga boboka gezikwata ekyo kimuyina okubeerawo nga namukimanyira mbadde manyi tebijja kubeerawo naye neewonyiza okulaba ng'ate ndaba amawulire nga bagamba nti samples zaalabise okitegeera ate nga gayi bulijjo gyali asirise ate ng'oyo gayi bagambye
oyo ava okwogera musawo wa Bislikilwa okuva nga muto mu primary so amumanyi kuva dda era yatwalayo ne muzeeyi Kafeero n'amujjanja banabeera musawo we mpaka ne muzeeyi Naganga era nga omusawo oyo muyi abajjanja basaba amanyi nnyo era yakozesa ne DNA eya Bislikilwa ono gundi yani ndibakooya buladina oyo omusawo so omusawo oyo atayinza kuba kusaidia mmwe alina kuba kusaidia oli kuba mukwano gwa family ya Bislikilwa eri family dokita waabwe saba amanyi kaya balabala ge bakozesa ne babajjako samples bazigezese nga zikola ku bo bokka basatu. Akyakwongera eno zikyali simu za kyama. Olabo genze kwa safu ngenda kuteraka simu ya namba ya mbali. Ali already kuindika tesawa. Aha, omukubireko omugambe mwana Yali. Njagala ntaasi kuba Yali akusaidia mmwe era ngenda kusindikira bukoti yabadde ayogera. Bandi omugambe antaasi. Ali kusaidia mmwe kuba je buli kimu akimanyi n'angamba ndeze bwe nalyogera nga kebyo omusaayi eri mubiranize bubi ate bikibiri mu vulugu mungi ne bamukyawa era n'ekinyinyi akyogera nti abaana bampola ki bamukyawa okuba ye yalimera ku mazima ati temugoba baana abo ngenda kuwa ennamba ye omukubireko direct omugambe Yali nze mati Musa Paulo Kafeero njagala kukunjuzako nno bibiri njagala ontaazi muganda wange Yali atya kunnyonnyola buli kimu ekiteeka kyekukuuta newana bayagala kuyita okwakuyita kubye owulira nkuwulira sebo funo obudde ogendeyo kuba ayinza okubeera engeri gyali dokita ayinza okubeera eiza wano esekuku ku malgimedi waalisa wajjo we yabadde ye najja kuba buli kimu akimanyi nebakoya gundi kyentamanyiwo ne mu kugendayo ensobola yaliwo ne baziraaminga naye nga tezikwatagana Swazi ne Kafeero Swazi ne gundi naani ne Simon tebakwataganya DNA ekyokukakasa ekyo n'omukono nguteeka kuba nze Yali yaŋŋamba direct kyokka ekyana kyekitutavudde ekyo ekyokubuulidde ekyo kyoba omanya era maama we akimanyi kyokolaba yabisikamu nnyo amaanyi y'omutabani we aveeko ne kakuulita nako kubanga singa bigenda mu maaso tajja kuvayo wadde n'akantu n'akamu era kyobola batannaba kuvayo kunyweza maama we oyo omwana alinamu n'omwana omulala era gwe yazaala n'amusiba Kafeero naye n'abaana amuddusaawo alinayo n'omuwala omulala era ali mu simu oba kati abaana bonna gwe yabaza ati kuli wa Kafeero n'omu alinayo omuwala adda ku oyo Swazi. Temumbuuza ddoboozi lyani tukyali ku byama tuziikula kale nga bw'omanyi nti buli muntu abeerako n'abawagizi be still kati abayimbi b'ebukunja nabo beekozeemu omulimu ko n'abantu b'oku kyalo eyo yennyini Paulo Kafeero gy'azaalwa ne gye yaziikibwa nga bagamba tekijja kusoboka ekyokugamba mbu baziikula omulambo gwa Paulo Jobu Kafeero bagamba nti tekijja kusobokerako ddala lwa nsonga bo oli yali muzira waabwe kubeeranga okumubeera nga bamuyisaamu amaaso. Abamu ku bayimbi abakoze ennyimba zino mwe muli Inspector Blue, mwe muli Dr. DJ Kafeero, Angel Sekandi, mpozi n'abayimbi abalala nga bagamba nedda agenda mu maaso era teryasobola kweŋŋanga ebintu neba birimu amateeka naffe abantu ng'abawagizi n'emikwano aba balina okuwuliriza bwe banajja nga gye tuli bulungi kwaffe tukuuma ekiro n'emisana amateeka y'amagye agakuuma oba mu mukuuma kenyini kennyini tukuuma era kati ngenda gaduumira nagatwalira ku mmere teryasobola kweŋŋangayo batwayongeramu n'obukuumi twayongereramu ddala Kafeero ekyavvu bamwagala nnyo ne beetaaga n'abamu kusasula okukuuma singa twali tukuuma misana nengenda n'emiitinga misaaki nenyogerako naye aŋŋaba bayinza okujja ne bazimbula kiro kati n'ekitulina abaana baffe abamu ababodaboda n'abamu bwa takisi ne tuteekayo abasulayo kati ani abaliisa emmere mujjawo obuyambi abakulembeze b'ebitundu batuwaayo naffe ng'abayimbi tutasekaani tuli naye bamasebbo n'emmeya w'emukono omuyanja Ssenyo ne misaaki yatuwaayokko kakati mu kimwagala okulemesa tekubeeranga kuziba kuli abaana bano kumanya kituufu kati eyadibeegaanyi simanyi ani abeegaana nakutukyebuuza nti abagamba si baana ba Paulo Kafeero kubanga olutaata waabwe yennyini eyandibagambye si yabazaala kati bakuliko abaana babeekakasa ffe tetusuubira nti ono ddala omulaba fanga Paulo Kafeero waliwo Simon omulaba n'enjoga eringa ya Paulo Kafeero kati kwaba abaana gwe balina okukwata bo ne bakebera ne bamanya ebituufu ebyabwe naye kati singa balinakyawuku tetuyinza kuziikula kuba kuswaza kuba omusajja yaleka akoze erinnya ly'amaanyi nnyo